Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza okuba ng'otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mukwano gwange nkuleetedde ebintu bino osooke olabe engeri gavumenti yaffe gy'ekwatamu ebintu. Basatu battiddwa mu Agago District ng'era abatta wa UPDF musirikale wa majje agatwalibwa ne Gen. Muhoozi Rugaba. Kati wano wenjaga okuleetera ensonga lwaki Gen. Muhoozi Rugaba ekifo kya Chief of Defence Force kimulemye takisobola. Era tujjukira bulungi nnyo abakulu abaavaayo kemabegakaawo nga bagamba nti baagala kuba first family mu kkooti olw'okubanga baasinzira ne bawa Gen. Muhoozi Rugaba amayinja okufuuka owa genero, okumuwa complete filisters nga tatuuse, nga beebuuza Mwami Yoweri Kaguta Museveni kiki yali abalasaako ne famire. Bo bagamba okusinziira ku ngeri gye bamulabamu balaba yali tannatuusa, tasaanidde kubanga afuna filisters ez'obwa genero, era nga baagala kukuba first family mu kkooti. Amawulire ago nagakuleetera. Kakati Chief of Defence Force yakulira abaana bano. Private Amemno Bone yone yalabikiddwako mu kikolwa era yavunaanyizibwa okutta basiviliani abasatu, abantu ba bulijjo. Kati wano we twagala okulagira nti okuwa ekifo kya Chief of Defence Force kifo ky'amaanyi nnyo. Kiba kyetaaga omuntu ng'ali inactive, kiba kyetaaga omuntu ng'ali focused, kiba kyetaaga omuntu ng'ali vigilant. Ate n'ekirala okumanya gavumenti eno erimu ebinumira. Bino ebintu si bye bisoose okuggwawo, si gwe mulundi ogusoose okuba nga kibaawo. Gavumenti singa yafuna dde ekyokuyiga nga bali kuluutinga abantu batwala mu magye, bandisoose nga bakebera mu mitwe baani bagenda okuluutinga mu magye. Juzi wano we twaliwo mu biseera bya COVID mwalaba baatusindikamu aba LDU. Mazima ddala ng'oli omuntu tasobola na kusoma linnya lye, tamanyi na linnya lye, tasobola ddiyogera. Kati lwaki oba omuli kuluutinga agende mu magye? Amagye kye kintu ekiri intelligence ennyo ekyetaaga okulowooza ng'olina thinking capacity eri high. Ng'osobola okugamba ekintu kye ngenda okukola kigenda kwegamba kinantuusaawa ye bannange naaba mbatadde mu buzibu kyenkana ki. Kugamba kitaaga omuntu ng'alina reasoning capacity ng'eri high okubanga ali kuluutingibwa okugenda mu magye. Naye olw'okuba tuli mu regimu entiitiizi, yo buli kadde yeetegekera lutalo na bannansi kubanga tebaagala kuta ntebe mu mirembe. Buli gwe basanze ayagala okukwata emmundu nga bamukuluutinga ng'ayingira amagye, singa anaaba ng'asobola bulungi okutta abantu n'okucunya abantu, olwo nga bakuli kutuutinga. Wabula tebasobola kebera mutwe gwo gulowooza kyenkana ki, gukola kyenkana ki. Kati mu disitulikiti ya Agago omwami ono Bone, Private Bone, gye yasinzidde okubanga atta basiviliani basatu n'abalala 2 abaalumiziddwa ku lunaku olw'Mande eri mu Ngola Eastern Village mu Ngola Parish, Pairamu Sub-Country. Kigambibwa nti ono yakubye 5 bonna mulundi gumu, naye abasatu tebaalusimattuse, n'2 bakyakinyizibwa n'ebiwundu. Kati nno we nkubuulira ensonga eyavuddeko omwami ono okubanga atta abantu bano naye ejja kwewuunyisa. Mu Private Bone yatolose mu kifo kye eri gy'akolera ng'ow'amagye. Bayitayo Lukumu n'agenda mu Ngola Eastern Village. Kati ki ekyamuviiriddeko okubanga atandika okubanga ate bano abatta? Imbu
mukazi we omu kitegeeza babadde n'abakazi abawerako ayitibwa Ango Omubeti yatolose okuva gy'ali n'amuddukako. Kigambibwa mbu ono bwe byamukyankalanyeeko ng'omukazi we amaze okugenda yagenze n'atolokayo ng'ajja amunoonya ng'anoonya omusajja oyo eyasigudde muganzi we mbu n'ajja ng'ashuutinga amasasi rapidly mu ngeri ya kyewonoonolo ng'akuba agamyansa bumyansa mbu ng'eno waanoonya omusajja oyo yamutwalidde muganzi we gwe bayita tamanyikiddwa linnya naye nga yabadde anoonya muganzi we. Mbu eyo amasasi gye gaavudde agenda gakwata abantu bano. Statement ya Captain Mawanda wati wagamba naye nga nkiwa statement eno erimu ebirumira kubanga nze nkiwa omuntu ng'oyo okutoloka eri tasobola kujja ku kyalo kyatamanyi najja ng'akubakuba masasi mu ngeri bw'etyo. Abattiddwa mulimu Apio Sande yabadde n'emyaka 21, mulimu Akindi Santino wa myaka 47, mulimu Ajolo Florence yabadde wa myaka 16 bambi be bano bamu ku battiddwa. Kati bano emirambo gyabwe gyatwaliddwa ku Memorial Hospital e Kalongo basobole okugikolako momentum bajeekebejje. Naye nga ffe twongera okuba mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ebituli bye bimu ku nsobi zaakola okulondalonda abantu olw'okuba be bagenda omuyisizawo kyagala tamanyi ng'eggwanga kibagiteekako. Mulaba awo ng'alonda ne baministers, alonda abantu abataasoma tebalina ku idea ku kyabalondeddeko. Eggwanga lyaffe ne lisooka liswaluka ne likatagga bukatazzi. Olw'ensonga eno gavumenti yamanyira okwekkusa erekerera abantu beeraba bandizimbye eggwanga oba banditutte eggwanga mu maaso nolw'okuba nga beeyagaliza bokka. Y'ensonga lwaki bino ebintu bigenda mu maaso n'okuba nga biggwawo. Abasajja gye bali bangi abamaze emyaka mu magye emingi balina experience abasobola okulwaninga ebifo ebinene mu magye tewabwewa mayinja tewabwewa ranka naddala nga bava mu Central Regions. Abo bo tebabakulizaako ddala omusanga nga ne koola yakutuka engatto yagwa olubege. Golowooza lwaki ekyo kibaawo? Jangu mu comment section otangaaze eggwanga ki ky'olowooza. Nja kusaba olikinge, osharinge, okomentinge. Teweerabira kusubscribinga gwe mukwano gwange kutegeeza tubagala nnyo mweraba.